President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi kyaddaaki oluvannyuma lw'ebbanga eddene olwaleero agenzeko mu kkomera ly'e Kitalya n'akyalira ku baganda baffe abaasibwa abali eyo awatali musango. President Kyagulanyi bano basanzeeyo era ne bamukakasa ne bakkaatiriza nti ye gavumenti ya Museveni ebadde esindika baminisita eno ne bagenda ne batandika okwogereza abaana bano ne basuubiza emmotoka, ennyumba n'ebyobugagga nga bagamba nti beewaayirize bakkirize nti nno batemu era bayeekera nti komanda waabwe ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwo balyoke bawe ebitafuttafu. Bano nno babadde bakalaba kubanga babiganye byonna badde bisabiddwa General Kaguta Museveni ne bagamba nti no nedda affe kati baana baabwe tulina okulwanira abantu baffe oba ekiba kibe. President Kyagulanyi Ssentamu ebintu bino abiwandiseewo ku mukutu gwe aza okutulaga embeera nga beri. Agambye nti after several attempts and being blocked this afternoon we were able to visit our comrades in detention at Kitalya Minimax prison together with several leaders. Nti akatuntu lya leero tugezezzaako era tutuuse tugenda tukyalira ku baganda baffe abaasibwa obwemage awatali musango era nga bano bali Kitalya mu kkomera tubalabyeko era nga tugenze n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Agamba nti they confirmed how they have been regularly approached by regime officials asking them to implicate them. They confirmed how they have been regularly approached by regime officials asking them to implicate themselves and me. Nti batutegeezezza nti emirundi mingi babadde bakyalirwa abantu bannakyemalira gavumenti nakyemalira nga bakuba akalimi batabya nti balina bo ebyobugagga bingi beerumirize nti nabalina omusango era batemu era bayeekera era nti abadumira ye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwo bawa amayumba ne ssente n'emmotoka naye abaana babiganye. In all manner of crimes in exchange for their freedom, many and the houses they have been promised that they will be released once they implicate themselves Of course, we reminded them how Museveni and his criminal regime operate and asked them to be very conscious. Nti abantu batutegeezezza ebibayitamu abanene mu gavumenti ya Museveni abadde bajja ne babakyalira ne babakaka okuyingira mu national platform n'ebirala nga babawo omusimbi omuyitirivu naye bano basanze balaba era nga bagambye nti baagaana okukkiriza ofa za Museveni kubanga amanyi president yali ku kyamazima. Kati bw'ojjawo n'ogaana okukyalira abaana kiba kitegeeza bagenda kubapakiramu ebigambo naye nabo bagaanye era bagamba badde bapakirwako ne badde basuubiza babiganye n'agamba ffe tulamu ne president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. How Museveni and his criminal regime operate and asked them to be very conscious. There is President Ababakyalira thankfully as even in the mindset of so much operation and persecution nti bano batubuulidde bayitamu babagezaako okubayisaamu naye ne basigala nga bagumu naga nti bagenda kuva ku mulamwa era tuli basanyufu olw'abantu baffe abo abatagenda kuva ku mulamwa. Kati nno President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukutuwa ku bino ebifaananyi okulaga abakulembeze abatambudde nabo aba National Unity Platform era nga beebo nga bw'obalaba ttiimu ebadde ennene ennyo nnyini ddala wama nga buli kimu kiri mulaala kirimu kiri bulungi era abantu balaba wadde baganda ffe bali makumi ne bano balinaku kamwenyumwenyu bagaa tunaakola ki kasa tulina omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ttiimu yeeyo ndoza n'obupande mulaba Kitalya twali bakwejjusa Kitalya gyali gombo. Abantu baffe bangi babuziddwawo, bangi bakyabonaabona, bangi bakyali maziga
ne president bino bwakyalirako abazzaamu amaanyi era bano Uganda akulaga nti bo abakula nkyukakyuka bakula ku Uganda empya yanza president be banno abaganda baffe ababeera eyo babakozesa emirimu nga babba endeku n'osoberwa bw'ato president n'ekibinja kye bavuddeyo e Kampala mukadde ne batandika okufuna obwenkanya eri abantu baffe abamulina bamuleete abalina abantu baffe babaleete ate n'abaana abaasibwa mu makomera bateebwe kubanga tebalina musango balangwa bwemage balangwa lwa byabufuzi embeera bwetyo beebo ebifaananyi President Kyagulanyi byatugiddeyoko okutulaga bannaffe bebasanzeemu eno bayitise ebidomola eno bayitise ensawo eno ogamba nti obeera mukomera ate kubonyaabonyezebwa naye nga ensi yaffe bwetyo bweri ekkomera ly'Ekitalya bwe lityo bwe liri n'abantu baffe ne baganda baffe nga batwalibwa olukunkumuli naye olwayo ttiimu president gyatambule nayo eyo ttiimu ezitasubwa olw'okutta baweewo naye muganda waffe ono gwe bawambye kibi nnyo ate nga tukyalina omuwambi era tenakufunika Saba Media Channel katonda na President Kyagulanyi tuyanze kubanga okyalidde ku baganda baffe obwangu bazizzaamu amaanyi bwe balinyo baddala bannayuganda bano nno kubagako baganda baffe bano batalina musango abantu baffe bagamba nti ntandise ne mwesigwa Boston Jury agamba the USA and Europe should insult more and sanction Museveni's government for a human rights violation. Museveni government for human rights violation, killing, detention without trial, failure to respect democracy. The government ya Museveni esibira abantu obwemage bakwata bumbula n'esibooli atalina wadde omusango era n'abonyezebwa mutu abantu baffe Kyagulanyi case naga the true definition of law 10 regime. How do they arrest someone and they start asking him to accept the charges that you implicated to him? Nti anama mutusobera mukwata bate abantu bamweffe n'abantu bonna bujulizi bwasibira mu makomera ayina mubalemezaayo kyo ne badda mu kubonaabona nga watewe musango. Emma Tonsobola agambye nti God is on our side, Mr. Update. Isaac Preacher naga this is a loyal regime. I will fight for permanent freedom. Preacher agambye this is a lovely regime. I will fight for permanent freedom, not temporary gifts. I'm glad. And you know, government twali twesize era nga twetaaga eddembe lyaffe likumibwe abatalika kwakulizo namugera bwatyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwakyalidde ku baganda baffe era n'abagumya abazzaamu amaanyi n'abazzaamu essuubi nabo ne bamugumya ne bagamba bali wamu nawe era tebagenda kukyusa tebagenda kukola nsobi yonna kubanga gino Museveni abigezezzaako naye bimulemeredde era n'abalekayo kati bagamba bagenda kukisigalako bana kusigala ku mulamwa paka lwe banaateebwa kubanga tebalina musango tebayinza kwewaayiriza musango batazza balina okubaawo n'omusango ogubavunaanibwa bo gwe beesigamako Gen. Museveni akwasinzira naga nti bano abantu kambawo omusango bwe guti naye nga tagulina bo bagenda kweriira butaala kubanga era tebalina muntu gwe babba wadde gwe bakosa bo bali byabwe. Kale beebo baganda baffe emikwano gyaffe abalikyali mu makomera President babakyalidde ku lunaku lwali nekibiina kinene ekya National Platform katulinde tulabe ababiddako.